Ennaku z'omwezi olwaleero ziri 5 omwezi ogwokutaano omwaka 2024 bwe bwali bwe buti omwaka oguwedde ndowooza essaawa zibula okwefaanaanyiriza Uganda yagwamu amawulire ag'okunnyogoga amawulire ag'encukwe ti muganda waffe Ismail Access bamukubye amasasi agamuttiddewo ekituufu kiri nti bannayuganda ab'enjawulo bannyogoga omuli aba NRM omuli aba opposition kubanga Isma yayina eddiba lye yali ayambala nga bw'asalawo okuvuma ebikunyiiza ate osobola okunyiiga naye ng'alinako gy'asobola okukuteegera ate n'akusanyusiriza noga wadde eri kanyiiza naye kankalabire wano y'ensonga lwaki okufa kwa Isma ndowooza kwe kufa okukyasinza okutugatta mukyegendereze okufa kwa Isma kwe kufa okukyasinza okutugatta ng'owa NRM agamba RIP no opposition agamba nti RIP songa ku bafu abalala owa opposition bw'afa nga yeekolera ojja kwesanga owa NRM agamba tukiwonye tusize ekikoowu kyokka ng'owa National Unity Platform oba owa opposition yali mu kukaaba naye neyeekolera n'alinda owa NRM lw'anaafa ajje engoma ekube so Isma ndowooza ye mufu akyasoose okutugattira awamu nga bannayuganda kubanga Uganda yonna yannyogoga abantu banyiikaala abantu baakaaba abantu bakungubagira Isma nalaba amaanyi ga Isma mu kufa era mu kulaba amaanyi ga amangi ennyo mu kufa nembeera mugumu nnyo ne ŋŋamba nti tugenda kutuuka kweyassa Isma kubanga neyeeyita nnamba emu bw'aba yasobola okutwitinga ku Isma era n'akozesa obusungu bungi nnyo nti naye embizzi ezo ezasse Isma ŋŋenda kuzifuna nafuna okuguma okw'amaanyi ne ŋŋaha olaba Museveni afunye obusungu bwe buti n'ayita abatemu embizzi wallahi Museveni anyiize kubanga kino ekigambo atera kukikozesa nga basse gwayagala nnyo nafuna okwesiima ne ŋŋamba nti oyo olaba anyiize olwo olaba akikuttemu kigenda kugguka n'amabuga aga ssente miliyoni 2 ge yawaayo gaayongera okummatiza nti Isma jjajja Ichuli abadde musajja we basipiika ba paalamenti bajjenero b'amagye n'abaani bonna baawaayo obubaka obukubagiza n'abandi mu bo baaziika n'enfunya ddala okuguma ne ŋŋamba Isma bw'aba abadde akolagana n'omuduumizi w'amagye oba yaliko omuduumizi w'amagye David Muhoozi ng'akolagana ne sipiika wa paalamenti ng'era sipiika wa paalamenti amawulire g'okufa kwe naye gaamukanze nga ne mutamani wa Museveni alina obuyinza obulagira nti onaafe era n'afa naye yasalawo n'akitwitingako era n'awaayo n'amabugo ng'alaga ti anyoleddwa nnyo okufa kwa Isma nga n'atudde mu ntebe y'obwannamba emu Yoweri Kaguta Museveni nga naye akulaga nti anyoleddwa nnyo okufa kwa Isma nafuna okwesiima ne ŋŋamba nti forces zino okuva mu masiga ag'enjawulo olaba zirumiddwa okufa kwa Isma ng'ate Isma yafiiridde Manchoro wallahi tugenda kuzuula mangu yasse Isma teweerabira nti abantu be bamu abaalabirira Isma okuva bambi mu bulamu kubanga Isma teyajulanga Isma ng'ayambala n'anyuma Isma ng'alina emmotoka ye Isma ng'asula wayonjo nnyo ekitegeeza nti abantu be yali aweereza baali bamwagalira ddala era baali bamwetaaga era okutulaga okumwagalira ddala n'okumwetaaga kyeyolekera mu kuziika mwana mulenzi Isma Ichuli yani tubeera bagumu Isma abadde avuga emmotoka bweti Isma abadde asula bwewati Isma abadde ayambala engoye ezinyirira naye nga talima takeera nti agenda akole kitegeeza bano abasajja babadde babimuwa babadde bamwagalira ddala kyokka ate aba ne mu kufa bwe baalaga nti baali ne bannayuganda wamu nga watali kwetemamu yadde ekitole ffenna ne tuguma ne tugamba nti yatta Isma agenda kuzuulibwa naye ndowooza omusango gwa Isma gwakoma okutunulwamu nga bajjawo maiti ku crime scene teguddangamu kutunulwamu era omuntu alinga nga Isma bw'aba asobola okufa n'emmundu eyamukuba neewulirwako nti yakubye ate n'omulala era omwogezi w'ekitongole ky'epoliisi najja n'agamba nti tuzudde amasasi agakubye omusumba ge gaakuba ne Isma Ichuli nga balina intelligence esobola okuzuula amasasi agakubye emmundu mwe gaava nti ge gaakuba oli naye nga tebasobola kuzuula eyakuba mugenzi oba abadde ng'akuba bagenza okumala ebbanga lyonna ani munnammwe era bwe kibanga ddala Isma yali munnammwe
lwaki ddereeva w'olunaku olwaleero tetuddanga mu kumanya bimufaako era bw'aba Isima tali seefu mu Uganda gye yagwananga mu Uganda gye yakubiranga akadingidi ng'aswana okukuba bambi omuntu olw'okuba awuliriza kintu kye by the way omulimu gwa sikaali gwa kukuuma mukama we no matter what gwa kukuuma any property no matter what ye yali akola mulimu gwe ogw'okukuuma naye Isima baamufuulira ddala ng'embwa olwagisuula ku jirikiti ebyayo lwe byaggwa ebyayo lwe byakomaawo situmanyi ani mutuufu yamutta kubanga fe Uganda Police yatugamba etandise okunoonyereza naye okunoonyereza kwa Uganda Police kaakano kututta omwaka mulamba tetugambangako yadde nti kaakano tutuuse wano mu kunoonyereza kwaffe kwe tuliko bw'aba Isima owaabwe eyali omuganzi waatyo era yali omulwanyi w'entalo bwatyo gye bali basobola okuba nga bamukandaaliriza ebbanga lino then sooka olowooze ku ggwe nakanki era olowooze ku gavumenti ddala ekyasobola okukuuma bannayuganda nga n'owaabwe yennyini yalemererwa okumukuuma ate mu kulemererwa okumukuuma n'eremu okuzuula eyamutemula kitegeeza kinno engeri gavumenti eno gyeyino njagala okutegeeza nti gavumenti ya Museveni erina obusobozi n'amaanyi obuzuula omulabe gwe ng'oyagala okumanya nti gavumenti ya Museveni erina intelligence ng'oyagala okumanya nti gavumenti ya Museveni ekolera bino ebirala yeewuggusa bwewuggusa mutalina intelligence nkubiraako mbuuza ku by'emmundu olaba oba onaavaawo awo wooliro ojja okumanya nti gavumenti ya Museveni esobola okunoonyereza kakati gavumenti esobola okunoonyereza bwetyo ng'omuntu buli omu abadde alina amaanyi aganoonyereza mubaddeko n'omukwano supiika alina amaanyi aganoonyereza depute wa alina amaanyi aganoonyereza CDF alina amaanyi aganoonyereza akulira SFC aba n'amaanyi aganoonyereza oba akulira Land Force aba n'amaanyi aganoonyereza nga mu budde buno eyali mukwano gwere yalumu ennyo ng'afudde ye CDF w'amagye nga n'ennamba emu yennyini atwala eggwanga alina amaanyi aganoonyereza musooke mwebuuze ki ekiri emabega w'okukwekebwa kw'omuntu eyatta Isima ani oyo gwe bakukulidde ani yakuba Isima nabagamba Isima baali bamulinda dda mmwe bino bye muwoza mbu Isima bamukubira mu jina emivuyo bamukubye genda no minisita yafa n'avaayo bambi n'akikolako comment noza vidiyo enkambwe gye yasemba okukola era be bamusezi n'ensonga ze zimusiza baali bamulinda dda kuba bakimanya nti atera okunyiiga era atera okudda kuluma n'ayogerera ddala ebintu ebituufu kakati nga banoonya olunaku olutuufu bwe bamukubira amasimu then okaabe ng'ogamba bambi Isima afudde naye ng'ate bw'oddako emabega ne Isima abadde asusse entalo alwanye nnyingi teri wa famire ya musirikale eŋŋola oba minisita eŋŋola yakuba omwana oyo gavumenti yennyini ye yamwekubira naye nga yalinda akaseera akatuufu akafaanana karakita ye kubanga Isima ng'omuntu yali atandise okuzuula values ze yali akooye okukozesebwa era vidiyo ze mwaziwulya nga tubakuulidde basajja mmwe nga temusiima ng'era oluusi lwasazeewo okukwata ku sayidi yeeye emmanga agikuba buswayida nayo n'ekiwulya bano abasajja baali bakimanyi nti omulenzi abakooye bano abasajja baali bakimanyi nti omulenzi azuukuse omulenzi kale ne bwe yali badde tabakooye naye ng'azuukuse atandise okulabira ddala ebintu ng'akooye okubibikkirira yali akooye okutunulanga ku bikyamu n'atabyogerako ne bamuwuttula kubanga singa si be baamuwuttula olwaleero mwali badde mwazuula dda abaawuttula omugenzi kubanga omugenzi be bayita mbuzi lwefa lw'omanya nannyiniyo nze nalaba ebikonge nga Ichuli afudde neŋŋuma neŋŋaabi n'ebikonge kembirabyeko mu bungi omuntu eyasse Ichuli tagenda kusimattuka mwezi mulamba ng'akyayinayina naye nenzija ne mbasongira mu ddereeva we ne mbakubira analysis deep analysis
nembagattira dooti ku dooti oba dereva mwamuleka wanenga yali first suspect senga mwali bakwata ngere ebyayituli mubiriko nnyo era nga yesimmwe baamutta akolera NRM kikulekawa manyi omuntu ng'okolera NRM oba olowooza oli safe naye ate nga yeggwe muntu asinga obutaba safe kubanga n'okulowooza obulowooza nti oli safe naye nga toli safe ate kikufuula atali safe n'okusinga atali safe akimanyi nti tali safe kikulekawa tebalina baabwe tebali basiima tebali bayagala muli bakuumira omulyango abalabe baleme kujjayo ebyabwe bye bababbyeko naye ate tebali bamenyerako ekirabo kye bali bawanga mutuusizza okubabanja omugabo gwammwe gwe mubaddenga mukuumira mpaawo magombe gazza webake mirembe ikyuli waleka eddibu eddene waleka eddibu ery'amaanyi ikyuli waganja mu bulamu naye ate waganja nnyo mu kufa kubanga olunaku olwaleero olinganga akyali omulamu buli lunaku osobola okutrendinga ku nsonga oba ez'enjawulo wadde nga kyannaku nti ate mu biseera ebimu bambi otrendinga mu bubi ng'era still trending ekyali kubanyigirizibwa n'ekyo kiri wakati wo na Allah wo nkakasa engeri ensi ekyuli gye yakkaabira ow'ekitiibwa Allah yakuwejjana era tusaba tusisinkane lunaku lumu nga naffe tumaze okujja nkakasa tujja kusisinkana mu jjana kubeera nkakasa nti we wafiira ng'okooye okubikkirira ekintu butemu ng'era okooye okubeera feesi oba omuzindaalo abatemu kwe bayisiza amaloboozi gasaanyeewo essuubi lya bannayuganda mukama akuwummuze mirembe abafamire yo mikwano gyo ab'eŋŋanda zo maama taata ne muwala wo gwe waleka munnange gwe wali oadaputinze munnange kama abatugumize era kuwejjana tufiriddawusi